teeka mukukutivu mu kibuga Kampala bamuyita Ron Mukisa amukubi amasasi agamutidde mu kiro ekikesezza olwaleero. Amasasi kiro kikesezza olwaleero munamateeka Ron Mukisa abadde akulira mu kampuni ya IBC Advocates mu Kampala. Amiko omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano yafande Luke Wesigire agamba nti mu kaseera kano batandise okuba nti banoonyereza. Kyokka nti ge baakafunawo galaga nti omutemu ono mukwata mundu abadde ku pikipiki. Obulumbaganyi buno obadde wali mu bitundu ebyekajjansi mu makaage ssaawa 5 ez'ekiro. Munnamateeka ono atuuka ewaka apaakinga emmoroka era ekifaananyi ekikubiddwa abadde alaga nga agenda okugula gate awo ennyini. Omulumbaganyi abadde yamulinze dda ku ssaawa 5 ez'ekiro n'amwambaza amasasi agamutiddewo ku sport. Kale nno bulumbaganyi bwa mundu bulala mu kibuga Kampala obwo bwe buli latest. Poliisi egamba nti etandise okunoonyereza munnamateeka attiddwa. Luke Wesigire agamba nti batandise okunoonyereza kyokka ekitonotono kye bategedde nti abadde era ku pikipiki nga bwe batera okukola. Kusaba nno abakulu mwongeremuko mundu essusu okutta bannayuganda bakulu muweeko engeri gye mugenda maaso n'okwongeramuko kutwanya mpolampola. Kale no ebyo ne babiri bityo tulindidde tulabe ebirala bwe bigenda okuvayo. Poliisi etubuulire ejja kuba etubuulira byena byongedde okuzuula ku ttemu lino erikoleddwa ku looya. Tuli mu program The Inside Story. Tugenda ku mulamu bwe tukomawo tugendeko ku byamongo.